Bewandiisisa naye mweyongere lwaki? Tuve wamma sabusabi akadde tewali nnyo kitalo ddala okuviibwa okulamuza ekisa. Erinnya Wakati Patrick abooluganda bako n'ab'emikwano kitalo nnyo. Omu yayimba oluyimba n'agamba nti ekintu kimala kukuvaako. Kitundu ky'eŋŋandu era nga mpangadde mu kitundu ekyo ne bakadde baffe gyakulidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutudduukiridde ne maama oyo ne taata. Naye twebaza nnyo okuteko lwa Grace wo bawuubireko Kristo waffe waali. Mwebale kubeerawo maama Grace na buli muntu sefiri. Wano nno mu Buganda kiba kibi omuntu mwebale tubeerawo mwenna mugumye abayimbi bonna byonna. Nina obulumi kubanga embeera z'abayimbi bayita. Erinnya lyange nze Kyazze Peter kansala naye amawulire galina kibadde kinnuma nga mwayawukana gadduka puresa afune kasente bangi kyekyasse Alex oba nengenda netubiibyamu tuganirize General Secretary okumwerekera nenebaza bannamawulire bakola olugambo abaana omutonzi abeere naawe ne Mami Sophie Gombya nga bwe yetegeka tujja otambule mirembe Grace Nebasa Mukama ayongere obagumya ate Sophie Gombya omuyimbi kitalo nnyo ekyokuviirwako muganda omutonzi abeere naawe Edmond Grace weraba omutonzi abeere naawe ayiziti weraba omutonzi abeere naawe Mukono group ensi yaffe eyita mu mbeera efaanagana bwetyo. teko lwa Grace wo bawuubireko Kristo waffe waali bwentyo bwe njogedde mu buwangwa n'ennono tuufa mibiri naye omwoyo tegufudde manyi Grace gy'oli olaba siima abo abakoze ebirungi gy'oli ate era
nsaba Mukama akusaasire otuuke mu bwakabaka bwe. Naffe ly'ekkubo tulisinkana. Weraba otambule mirembe Grace weraba Grace alisa abaana basatu naye ekyamazima ntwala omukisa guno abaana bano mubalaba bakyali baana bato tukyalina olubimbi luwanvu nnyo naddala mu baana bano mu mbeera ey'okusoma. Nsaba bannamawulire bakama bange nga nsooka okubeebaza nti mwebala otusaasaanyiza amawulire social media zonna okusaasaanya amawulire ku nsonga z'abaana bano. Naye nsaba mamafiina mundeeba ne mamafiina omuyimbi okulabika nga abaana baffe bano beeyongerayo mu mbeera ez'okusoma. Omwana waffe ono abadde mu P7, abalala bali mu baby class. Tubasaba busabi mutubeerera ab'ekisa ku lwa Grace, tuleme kubeera nga tuwaana buwaanyi Grace nti abadde serebo naye ng'ekyamazima abaana be bagenda kusigala nga bali anfuufu. Mbasaba busabi mu lw'embeera eyo abaana baffe y'ensonga eyo. Abadde mu P7, abalala baby class ne Ng'andu Mukono. Jjajja w'abaana twezanyo nti ensi yaffe eyita mu mbeera efaanagana bwetyo. Teko lwa Grace oba wuubire kodisa waffe waali w'abaana azze agenda kwogera ku lw'abaana. bakadde bange abalungi Mukama waffe yeebazibwe. Sooka okubagiza mwenna Abannayuganda abadde abamanyi Grace n'abatamumanyi, kitalo nnyo kitalo ddala. Neza okubagiza enju ya Grace eri taata ne maama, kitalo nnyo kitalo ddala. Naye Mukama kyaleeta teri akiwakanya. Zizaako bategeeza amanya Edmond Senoga abasinga bamanyira mu byabufuzi mu music nga tebamanyi nnyo kiri awo. 2011 nali nzize nzijeko President Museveni naye nantya ekyo nekikomaawo nembeera ng'endiga nti eteesenda tetomera yoyo Edmond Senoga. Olwaleero olunaku lwaleero lwa nnaku nnyo ddala. N'olwekyo ebigambo ebisinga mutabani wange n'abyogedde naye nga tetunayogera bingi nnyo. Abayimbi mwetereze, abayimbi nga tetunanenya gavumenti nti mbi kino na kino. Abayimbi mukole ki? Mwetereze, kubanga abayimbi nze mbaluddemu. Zekwata ku bitone ebyenjawulo bingi nnyo. Wa mu Uganda bakimanyi ze naleeta film industry mu Uganda. Kati mwabali wana abamawulire muyinza okuba temumanyi, kubanga ffe twakowa mu abamawulire twabakoowa, sijja balimba kubanga twabalimu nnyo ne tukoowa. Njagala omulimu gwaffe gutereere. Abayimbi we baba tebaagala bino byogera, nze ŋŋenda byogera. Omanyi abayimbi tutambulira mu bulamu obw'okwebuzaabuza nti tuli bulungi nga naye tuli bubi. Obulamu bwaffe buli very expensive, tuteekamu ssente nnyingi nnyo okubeezaawo erinnya. Tabakuba abaana bangi nnyo balina ebitone. Music y'omu ku bisinga oyingiza wano mu ggwanga lya Uganda. Omuyimbi omu asobola okuba ng'akozesa abantu 100 naye tetulina bwe tuyambibwa. N'ekirala enguudo gavumenti teriiwo. Ebyo ebinyanze nabiyitamu dda bimaze ebbanga ebya Lady Grace. Ekinnya kiringa entaana mu kkubo ng'ate tusasula emisolo liyitamu ebyamaguzi. Sijja kwogera bingi naye nsaba wuuma
tubeeko kye tukola. Abayimbi n'ekirala twegatte tufuule eddoboozi eryawamu. Abantu abalala bonna beegasse, balooya, ababooda, abayimbi ffe tugaanye. We batuyita twegatte tugamba nze asinza hiiti, nze asinza kino, nze asinza kino, bitulemezza okwegatta bannange. Twegatte tuyimuse eddoboozi eryawamu, tuve mu byayimba sitayiro ki, ono ayimba sitayiro ki. Naye nga tucelebrating obulamu bwa Lady Grace, nsaba sigenda kulinda twebaze bantu nga Jamaica. Nakati ebigambo bya music mbitegeera nnyo. Okukakkana ng'akoze oluyimba ne mbagamba bano nti eyo hiiti yammwe. Ono teyasooka kikkiriza. Ne mbagamba naye yamma nti ngenda kubatunda era kyentandise. Oluyimba ne twandika otuteba ku mpewo. Era twalina conference y'abaana mawulire ne muwandika ku luyimba olwo. Oluyimba munene ne lufuuka ensonga. Naye lwaki olwaleero omugenzi ono yandibadde agenda okugalamira wano ng'oluyimba olwo alufunyemu ssente nyingi. Naye lwakuba obuzibu nga bwe mbagambye nti abayimbi bano beetereezi. Bwe bamala okutandika okulaba ng'oluyimba luwanvuye ne bamera amalala. Ne bagamba naye amalala ago si malungi kubanga mwe temunyaseze mugenda kumpa. Naye nze kyenjagala kujjayo ki bitone byammwe. Ne batandika ekibiina, ne tutandikawo ekibiina kye bayita Edmond Entertainment. Mu kibiina engezaako nembegayirira mu mulekaawo tukole ekisoboka ne mbabuuza kye beetaaga okubanga tebamutwala mu mokyale ne bagana naye tulina musoosaawa. Ne bamugyawo ne ndeeta ate kabuye lwamuteekako oxygen n'asirikirawo. Ne baleeta akaveera ne bakamubikka ne mmanya nti naye akoze eki. Era essaawa zino Alimpa bamwongedde eddwaliro liri Gayazi ly'Abamagumba naye ekifuba akyazzeemu ate okuttuka. Tumusabire nnyo ate Lagafaya ye yasimattusa ze Makindi yagenze eggulo wabula muganda wa Lagafaya yayabika akataago bakaggyemu amawugwe bagasazeeko sayidi agajjudde omusaayi bamulongoosezza mumusabire kuba ye kati gwe embeera ye nange kati eneeraliikiriza. Era gye navudde ekiro okujja wano kozi omwana omulala yali ayibise ne musimanyi bantu be nabalaba ne simanyi yaani ye gyali bamututte ate mu ddwaliro eryabwe gye balina omukolerako ali mulako tokwekanga kyoli naye amazinga twagakaabye ffe nga abamusooseeko ne tutuuka ne tulyokinga naye nsaba Mukama amuwa ekiwummulo ekirungi ate amulamuza ekisa ebisobye kuba ffenna lyekkubo. Naye Grace ekituufu ffe nga abamusookako zinali nva kuyimba we bayita Ssemuto ne wabaawo ankubira essimu n'akubira ne maneja wange so kitalo nnyo nga sinagenda wala. Maneja wange Tobias Lutaya taata we naye afudde abadde mulwadde. Mutuwulira ate mubimanyi mukyabimanya kubanga tuli ddoboozi limu. Twafunye miitingi ey'okubiri tulina yakusatu akakiiko kyekaagala kiba kyetaagisa kubeera mu maaso ga mukulu wa ggwanga tukyabeera tukoye abatwogerera maaso ge. This is a message to the president. Bangi abatwogerera tuli bayimbi. If it means you meeting the musicians, meet us. We know how to talk for ourselves. We need to cooperate. To go eba kuloga mu bulimu bwaffe. Tuyimuseeyo nga ffe abayimbi. Abaana ba Grace essaawa eno bandibadde tebasonderwa na ssente. Nga ssente ze ziflowinga ng'amazzi kuba alina hit. She has a hit. Abantu bayimba oluyimba lumu n'asigala ng'ali bulungi. Lwaki ffe mwe mutuyita abanaku? We are moving toward billionaires. Bazadde baffe tulema n'okubalabirira because we don't have money. Batuteekamu ssente because music is expensive.
omuzadde bwakuteekamu sente kitegeeza naye asuubira ensulo okuzza. Abazadde batuteekamu tuzze, tetuzza ate nobeera nga gwokubira maama nnyamba. Abayimbi bwe tutaategeera kino tujja kufa tuli baavu. Tuveemu kino nti alina hit talina hit, ffenna tulumwa ekitundu kimu, tulumwa mulundi gumu. Ono kansa atutuze ku ggumba tumukooyi. So tusaba yenna aba aggregators UCC baani bonna tubadde nga tubamitinga naye babeefuula batatutegeera. Ate gavumenti tugisaba ebintu omuli services eza entertainment muteekeeyo abaana abamanyi entertainment. Abayimbi basoma. If it is URA ebintu okubeera nti nebikwasaganizibwa ne entertainment muteeke mu office omuntu amanyi industry. Temututeekeramu ba technocrats. We need practitioners in those offices. Abantu basoma ebitabo. Netujja okumuwerekera mu kitiibwa eky'omuyimbi. Naye waliwo ambuuzizzaako awo n'aŋŋamba kiki ddala ekyatidde ddala omuyimbi. Namuseemu ne mugamba nti apart from accident nga balawe bwe bamanyi nze nja kuyita kuzunga. Abayimbi kubanga corporate law yaffe tekola, tubeera tudduka nga tuzunga nga tunoonya akasente. Waliwo eyaŋŋambye omulala nti lwaki mukwata ebivulu bingi? Ekitukwasa ebivulu ebingi okola akayimba ne kabona eggwanga lyonna naye n'osigala ng'oli mwavu. Kati nga kyolina okukola buli promota akukubira n'akugamba nti jangu okwate wano akakadde, jangu okwate wano 5, jangu okwate wano 2, buli wamu okkiriza naye nga naawe okimanyi nti oli mu risk. Nsaba ab'obuyinza batutwala bakyusemu mu enkola nti obubenje tetusobola bwewala olw'enguudo embi ze tulina, naye tekikomaawo bakyuseemu mu ekyo abantu basobole okukomyawo olwa sseruganda mu ggwanga lyaffe. Tuli bantu balungi nga bannayuganda, tusobole okuyambagana nga tufunye ebizibu. Bwe bubaka bwange, era nyongera okusaasira abadde nga akolera ennyimba mu studio yaffe Fire Records. Bwe tutyo bwe twasobola okutegeregana nga biseera ne producer omwe yali akolagana, yali akola ennyimba ze bamwita producer inspector mu Fire Records, ne Tony Halls tasobodde kubeerawo naye nga baŋŋambye ntuuse obubaka bwabwe nga bagamba kitalo nnyo nga baagala okusaasira famire n'abaana Grace balese. Alikira kikiddako nalabye muganda wange ayizoni tyono ng'ayogera ebigambo byene binkabya n'amaziga biweyogedde bye bituufu ku mulimu gwaffe gwe tuyina ogw'amaanyi okuba nti ku siringi 10 ngenda kusooka n'ensonga esookerwako gye bayita ya callback tunes. Obuyimba obwe mukuba bw'okubira omuntu akayimba akayimba, omuntu eyakayimba n'akateekamu ebivuga n'akayiiya ku siringi 10 afunako esiringi 1.8. Endala ne zitwalibwa abantu abalala. Baganda baffe, njagala tukayanire ebyo ennyini ebitukwatako. Njagala tukayanire ensonga ezo tuwulira ezinaatuyamba ne maaso eyo. Ng'essaawa eno Madina Nakiwala bw'afa taddaawo okubonaabona nti abaana bange banaabeerawo batya. Nina omuyimbi mukwano gwange amuyita Two-Face Dibia mu Nigeria, yayimba akayimba bakayita African Queen. Namalako naye wiiki 2 nga tulina emirimu gye tukola. Ndoza kandandike ensonga zino. Nsanyusa nnyo okukola abaganda bange. Njagadde mbeere kumpi nga twogera ensonga zino olw'ensonga. Ensonga enkulu lwaki tuli wano mu kaseera kano mbeera ya nnaku. Basebo ne banya wankubadde munnaffe avuddewo nkakasa tebajja kujula kuba weetuli ate n'emikwano gya Grace wemuli. N'olwekyo bannayo ekiseera kino kiba kizibu nnyo kwogera sijja kuba na bingi. Soose kwebaza mpozi n'okusabira mukyala wange
Grace gyagenda simanyi, naye nsaba Omukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako, amuwe agenda bulungi era agenda kuwumula. olwa talenti eno ebadde esituse ate mu maanyi ng'eggombolola taddeyo obubaka bwaffe saako n'okusaasira olwaliro tulina essuubi ettamu olwaliro bwe tutereeza obulamu bwaffe tusobola okuyingira eggulu, tusobola okubeera abaana ba Katonda. Okufa kwaliko entandikwa, kuliko enkomerero. Bweganfuna kibali njagabalike guno si kwe kufa. Bayimbi bw'ebeeyogera eri abatukuvu kuno kuba kwebaka. Okufa kigambo ekitegeeza okwawukana. Kati olwali lwaki guno tuyinza okubanga abaayawukanye naffe, naye obulamu bwo bw'oba tobuwadde eri Katonda, bw'oba tobuwadde eri Mukama waffe Yesu Kristo n'omukkiriza okuba Mukama wo, waliwo okufa kwe twogerako, okufa okw'emmeeme eyo nze ayogera bwe mba situtte obulamu bwange ne mbuwayo Mukama waffe Yesu Kristo, nkutegeeza kubanga yatugamba bw'ati. Yagamba bati mu Yokaana Sura 5 olunyiri lwa 24, Taata mbagamba nti oyawulira ebigambo byange nakkiriza oyo yantuma alina obulamu obutaggwaawo, tagenda kujja mu musango. Ne Mami Sophie Gombya nga bwe yeetegeka tujja omutonzi abeere naawe. Olwaliro kumbaga
n'abalokole abatudde awo bonna nga bali mu kyaki yaabwe era mbategeeza bassebo ne bannyabo Grace abadde wa mpisa, Grace abadde alina okwetonda mu nnyimba ze zonna bw'aba amaliriza olaba afukamirako abadde ayambala mu mbeera eri decent. Maama kitalo nnyo kitalo ddala, bakungubazi bannange kitalo nnyo kitalo ddala okuvibwako omwana kompoza omuyimbi ate omuntu w'eggwanga abadde alisomesa mu mbeera zonna. Katonda nsaba amuwe